Maintenant que Derek Snatcher va pour la constitution. Hello. Malinda sa. Agogera sigaina. Mpozo gana nyamuka yabadde naye ajja kugamba buli kimu. Ali wali wa polisi bamulina. Ajja kugamba buli kimu. Kuba yabadde naye ne bwa masasi nga wali. Obulungi omuntu afa. Golinga mu ndikabadde mukaka muntu mulamu nnyo. Abavubuka bakole bakyokola kasente ko mu bulungi. Muwi bakuttane mu bulungi omuntu attibwe. Bantu tabona bamulekera obulamu. Ne famire ye muvubuka muto. Onange tulabira n'abantu ne mondo ani yakole mondo mukama. Kama yakole mondo akutukoze bulungi. Nyunyu soko kubire nyunyu kunkono. Nga tugenda okunyuka nga bali babiri ku piki. Ne bavaako najja ne mundu nangamba kubulamu ne sente ronda ku kimu. Ne mugamba of course zina kuba sente. Nze namuwadde. Zonna nenzimuwa. Ne badde wa neighbor wange. Naye ne bamubba. Bambi security erina okubeera nga eri bulindaala n'ekyalo kyaffe kifeeyo kubanga bakuŋŋaanya ssente ez'okuyamba ffe abalina bizinesi naye omulimu tegukoleddwa era tuli mu kutya. Sijja zoogera naye nnyingi. Sijja kuzoogera for my security naye nnyingi. Mbere yabadde sinunjo twalize wamu naye tusaba poliisi kuba nti artist agerika tugenda mu nnaku enkulu zino etwongere ku buyambi kuba kati ebituuse byo kirabika bitabuse butabusi mukama wange. Tusaba poliisi yokka twongere okukwataganira wamu ebere nti etuwa ku security tulaye nga tuyita mu nnaku zino enkulu nga tetuzze mufuna mitawaana nga gino gye twafunye ekiro kya leero naye nga teyabadde bulungi otwalize wamu. Nasi ganyuuse ekiro go ganyuukedde ddala era mu maaso olina okugendera muganda waffe ono. Moses mbeera wano mu kitundu amawulire gatukuddeko ku makya tubiwulidde munaffe afudde ate nga adde musajja muntu mulamu abantu bonna kitalo nnyo kitalo ddala naye ekibuuzo kyange kigenda eri ab'obuyinza abali mu security emundu zino ziri okutta abantu zivaawa si lunaku lumu si ebiri tubiraba nnyo ku mawulire naye emundu zino eziyita abantu zivaawa. Abantu abali mu buyinza balina okusooka okunoonyereza ebintu bino kubanga okufa kubeerawo buli lunaku ogenda okuwulira baakubye eggunda esasi babbye esasi. Emundu eziyita abantu nze kyenjagala abali mu buyinza batubulire emundu eziyita abantu ziri mu kuvaawa
kye balikoze kwe kutuwa security nga munabuta banga bukyalo kino tekirina security yadde ababbi bazze essaawa zabadde nnya kitundu nga zingira nnya kitundu ne baluteeka ku nniya wali eri twadde tunywa caayi omundu najja nayingira waliwa mu dduuka n'atusalako ffenna nga twali tutudde nga terina kye tuyinza kuzzaako okitegeera sente zonna zonna ne bazitwala era baba abatawaddeyo sente be babaluguzeemu obulamu essebo mukama wange babya amaduuka ngana basose wali wa mukyala defense ne baddako wa Massa Simon ne basala ne babba oli omukyalo wa Dayale na basazo naggalawo ono w'ebintu byono wa plastika ndoza yalemedde akakasente ne bamukuba essasi wano mu lubuto wano ne bamuttirawo essebo mukama wange. Ndi Ssenyonga Kyeyune chairman RC1 Nabuta. Nyabambita Tumusima Ivan defense w'icyaro Nabuta zabadde sawa 5 sawa nyandakiika 5 so abasajja bazze ku boda babadde babiri balina ebisawo kati ne baparkinga ku duuka ne bajja mimundu 2 zabadde 2 ne barumba idduuka ne basooka ne bajja mu mukyala ne bamugamba tuwe sente bulamu ni sente oyagala ki mukyala omu n'akwata sente n'azikola ki n'azibawa ne bavaawo ne barumba mobile money naye n'abawa sente ne bagambiza ne situmala twongere n'akwata seefu yonna n'agibawa bavudde awo ne barumba walala ku Dayale basanze nyiri Dayale atali malimu abaana ne bakola ki ne bayingira ne bazigira mu sente basanze abaana badde banywawo chaya baboda babagamba mutayogera mwena mukole ki musirike kataawo nawo ne bavaawo ne batwala sente ne bajja ne badda ku mulala ne yiba kati so ne bakola ki ne bamugamba leta sente n'abagamba kandete boss naye nayingira mu nyumba ntiyakoze ekindi yafulumye ne bajja mu maaso ku dduuka ne basanga omuvubuka bamuyita Deriki ne bamugamba tuwe sente n'ayita muganda we leta sente ati mukavu yako ali kunoonya sente abawe kwe kumukuba essasi lyasoose n'agwa wansi kati ffe twadde tujja tudduka ne bakwatiye ne badutunuza mimundu ne bakuba eryokubiri so nedusooka ne twekangamu kati batulabye tuli enduuli badde nyingi ne bakwata ne bavuga boda ne bakola ki ne bagenda embeera ebaddewo etyo yafudde bamuyita erinnya ly'omusinga kumanya tubadde tukozesa erinnya Deriki. Embeera yabadde si nnungi otwalize wamu naye kye tusaba poliisi kuba nti atisi akati katugenda mu nnaku enkulu zino etwongere ku buyambi kuba kati bwe bituuse byo kirabika bitabuse butabusi mukama wange kye tusaba poliisi yokka twongere okukwataganira wamu ebeere nti etuwa ku security tulaye nga tuyita mu nnaku zino enkulu nga tetuzze mufuna mitawaana nga gino gye twafunye ekiro kya leero naye nga teyabadde birungi otwalize wamu nasi ganyuuse ekiro go ganyuukedde ddala era mu maaso dde n'ogendera muganda waffe ono ngambye gwe tusobola okukuba amasaasi gwe n'ofa wali ne bagamba ani maama aleeta sente zonna z'okoze tobala n'akwata sente nga wakaaba n'amaziga n'abawa sente ate ekyomukisa mubi bonna nga beesabise muki maaso nga tosobola balaba naye kyetusaba batwongere ku bukuumi kuba kati ife gye tugenda mu maaso ekitegeeza kino nga ekyabaddewo ekizibu kisobola okubeerawo omuntu n'atakifaako kuba nze baŋŋambye okunza okusinziira ku kigambo kibaŋŋambye nawulidde nzenna nga nsanyaladde nga n'amagulu
nga tegasobola kukola ki okutambula. Ndwaga Jackson. Nyabambita Tumusima Ivan, defense w'icyaro Nabuta. Zabadde sawa 5, sawa 4:05. So abasajja baze ku boda babadde babiri balina ebisawo. Kati ne baparkinga ku duuka ne bajja mimundu 2 zabadde 2 ne barumba idduuka. Ne basooka ne bajja mu mukyalo ne bamugamba twesende bulamu ni sende oyagala ki? Mukyalo omuntu akwata sende nazikola ki? Nazibawa. Ne bavaawo ne barumba mobile money naye n'abawa sende ne bagambiza ne situmala twongere n'akwata sefu yonna n'agibawa. Bavudde awo ne barumba walala ku dayale. Basanze nyiri dayala tali malima abaana ne bakola ki? Ne bayingira ne bazigira mu sente. Basanze abaana badde banywawo chaya baboda babagamba mutayogera mwena mukole ki? Musirike. Kataawo nawo ne bavaawo ne batwala sente ne bajja ne badda ku mulala ne yiba. Kati so ne bakola ki? Ne bamugamba leta sente n'abagamba kandete boss naye nayingira mu nyumba ntiyakoze ekindi yafulumye. Ne bajja mu maaso ku dduuka ne basanga omuvubuka bamuyita Deriki ne bamugamba twe sente n'ayita muganda we leta sente. Kati mukavu yako ali kunoonya sente abawe kwe kumukubisa siri yasoose n'agwa wansi. Kati ffe twadde tujja tudduka ne bakwati ne badutunuza mimundu ne bakubira eryokubiri. So nedusooka ne twekangamu. Kati batulabye tuli enduuli badde nyingi ne bakwata ne bavuga boda ne bakola ki? Ne bagenda. Embeera ebaddewo etyo. Yafudde. Bamuyita erinnya ly'omusinga kumanya tubadde tukozesa erinnya Deriki. Twitaaga konjeramu amaanyi, twitaaga abasirikale security y'amaanyi kubanga embeera siyo nnungi. Twitaaga security yaddala nga bwe baguddewo ne beekola kye beekoze naye ng'abantu b'oku kyalo kuno bakozi era buli omu munyiikivu mu kalimo ke. Bunyazi buno obwa bulijjo tubulwanyisizza nnyo tebuliiko. Wabula tuli mu ntiisa ng'abatuuze b'oku Naabuta. Tuli mu ntiisa buli alina kyakola kati ali mu kutya agamba ababbi essaawa yonna bakola ki? Bajja ne banzita. Ababbi essaawa yonna tuli mu ntiisa bannange gavumenti etuyambe eyongere ku security. Naye tuli bubi kuba Deriki bamuse essaawa 5. Ezekyo baze ne bamukuba amasasi. Bamugaye baagala mu nnyumba zaffe nga twebasi twawulidde masasi. Jasi baganda be bo babadde bakyali wabweru be batunyumiriza. Naye nga tuli mu kweraliikirivu bannange. Kikangabwa ky'amaanyi nnyo kye kyatuuseeko naye tuli mu kutya. Tuli mu kutya. Siri munansonyiwa bulumini na bungi. Deriki abadde mukwano gwaffe atabadde mukwano gw'abantu bonna. Simbadde sirina mukwano gwange kuno. Deriki abadde muntu w'abantu akwata bulungi bakasitoma. Buli omu amutwalira mu mbeera ye gy'alimu. Annumye naye tewali kyakukolawo ebiteebiba. Naye n'abakulembeze nabo beebereremu. Beebereremu babayita nga batuuke mu budde. Bebe byange ndeke. Amanya agange nze Ssentongo Ivan nga ndi mutuuze wa kuno ku Naabuta wano mu Seeta. Twafunye ekikangabwa ekiro ekiyise tuze munnaffe ow'edduuka Deriki bamukubye amasasi naye nga kigambibwa ababbi baavudde mu kirowooza abagenda babba amaduuka mangi. Naye kyennaku nti ate abeeri tebaakubidde poliisi ne bafuna omwagaanyi ogujja nga babba ne babba wali wa mukyala defense ne bajja ne babba wali ku dayale ne bajja ne bamalira wano omutuuze omu bwe yakozeza kukuba enduulu alinaanyeewo ne bamukuba essasi ne beeyongera. Kitalo nnyo kubanga adde muvubuka mukozi akeera ssaawa 11 yasinga okunnyuka leeti ssaawa nga olumu omusangawo ne ku 6
nga twesiga security mu kitundu kubanga luli emabegako waaliwo kaditaaki k'abasirikale nga katuyamba nnyo nga kuno obubbi bukendedde naye kati ensangi zino tugenda mu sizoni ya Christmas embeera eyongedde okuba embi olwo batandise n'olwekyo nkubiriza abantu bwe mufuna omutawaana ate mubuulireeko poliisi mubakubire bayinza okusalako ababbi abo kuba ekibinja bagambye kinene abali mu byokwerinda n'olwekyo ensonga eyo etukoze bubi nga ab'ekitundu era ebyo bye bimu ku bindeetanga nze Munyigwa Justus nga nze nkiikirira ekitundu kino ku Mukono Municipal Council nti musuubuzi munnaffe ate mutuuze munnaffe kuno Derrick Nsereko ababbise emmundu bazze ne bamubba ate ne bamala ne bamutta ne bamukuba amasasi agamujje mu budde naye nze nkubiriza abasuubuzi bannange ekiseera kye tulimu kyababbi tuli mu festive season basaba oba tukendezeeko ne ku budde bwe tukolerako emirimu kubanga ababbi banabo baleka beesomye okujja otumalawo obulamu bwaffe n'otutwalako ebyaffe bye tuba tusobodde okwekolera. Ndi Ssenyonga Kyeyune chairman wa Nabuta LC1 omuluka Seeta egombolola Goma twafunye ekikangabwa mu ssaawa ezabadde nga wakati w'ennya n'ekitundu n'ettaano omu ku batuuze baffe nattibwa ng'asangiddwa mu dduuka. Abanyaze basobodde okubeera nti banyaze amaduuka agawerako nga bagenda balambulanga abasolooza omusolo nga buli gwe batuukako asirika busirisi tebasobodde kutukubira amasimu kufuna buyambi okutuusa eryasembyeyo gwe bakubye essasi ne bagenda tuwulira ssasi nga letumanya nti abantu bali mu kubanyaga naye nga kitalo nnyo bambi neyafudde yabadde naye yeebuuza amusaba ssente yaani kumbe mubbi era yamusse ate n'azitwala kale bwe bitabo byabadde.